Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kawanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba atwajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda nzikiriza olwaleero nkuwe amannya n'amakulu gaago naawe ogamanye otuume erinnya ng'omanyi kye litegeeza. Erinnya Mitala ako ne Namitala amannya gano g'abantu abeddira endiga gava mu kigambo mutala ekitundu omuntu kye yasengangako nga tekuli mmere wadde abantu. Bwe biba ebitundu bingi bye biyitibwa emitala. Bwe bagamba nti gundi yakasenga ali ku mutala baba bategeeza nti ali ku kitundu ekipya era tekuli mmere. Emitala kiyinza okutegeeza nti olina ky'osomoka oba kibira oba mugga olwo ekitundu ky'ozzaako oyinza okukyogerako nti ntuuse ku mutala oba emitala w'omugga oba emitala w'ekibira. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.